agala kwate tukukute nga bo tebakukuse kubitugamba mukama abatulaba ku Makumedia TV. Tutuuse Tanda kubijja wagenda okuganzikibwa taata wa munywanyi waffe Kajju Fred Lumbuye yatuvuddeko omulamu ow'ensi. Tuli Tanda nno ewali ebijja byabwe era n'omuwala we bamujjukira bwe yafa nga myaka ndozange 3 emabega, naye twamuteeka wano Tanda kati atutuuse okulaba nga ate taata naye tumuteeka wano. Embeera nga bweri abantu bo bajjumbidde okusobola okulaba nga bajja okubeerawo nga taata tumusiibula. Enteekateeka zonna ziwedde, buli kimu kiwedde. Twebaza buli omu yeetabye mu nteekateeka eno okulaba wasiibula taata mu kitiibwa era nga owulira bino omubiri gwa taata gwo gumaze okutuusibwa wano Tanda era nga bw'olaba awo mu mmotoka nga guli mu kufulumizibwa ate okutwalibwa mu nnyumba wali agira ate awummuzibwako awo ate emikolo gisobole okugenda mu maaso egy'okusiibula taata waffe. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya taata okuba nti nno yatuvuddeko omulamu ow'ensi yagenze okuba ne Mukama Katonda. Kitalo nnyo, kitalo ddala, naye tujja kusabira nnyo taata, tujja kwongera okumusabira buli olukedde buli olukya okulaba nga ate Omukama Katonda atutaasa oba amutaasa amuwummuza emirembe mu kitiibwa ekyenjawulo, mu kitiibwa eky'amaanyi. Gutusinze taata otufuddeko n'ekitalo nnyo, kitalo ddala. Wano nno we tutuuse Tanda Tanda taata wagenda okuganzikibwa oba okuwummuzibwa, wagenda okubeera mu nnyumba ye ey'olubeerera era nga tusaasira nnyo abantu mwenna, tusaasira nnyo ab'eŋŋanda, tusaasira nnyo ab'emikwano, tusaasira nnyo buli muntu, tusaasira nnyo naddala Teacher Kajju Fred Lumbuye okuba nti ate wafiiriddwako muzeeyi waffe. Embeera bw'etyo bw'eri kati no. Nsaba okkirize tutambule mpolampola, tubambage mpolampola, olugendo lw'e Tanda tuba tulugenda okutambula. Tenga Nagano Makaage nga yasikirawo ye mukulu w'awaka wano, so kyova olaba nti avudde mu nnyumba mwe yasuze ate n'adda mu nnyumba. So nga ate bw'obeera omuntu omulala n'ofa ne bakujja mu nnyumba, bwe bakutwala eri gye bagenda okuziika ku kijja bakuteeka mu tenti, enkuba ne bwetonnya etya tebaddamu kuyingiza. Naye kino kikyuseemu olw'ensonga nti ono musika nti gano Makaage nagali Makaage. So ndowooza mujja kuba mukitegeera bulungi nnyo Abaganda. Bwe babikula enkola yaffe Makumedia TV tetutunuza kamera mu keesi munda, tetutunuza kamera ffe mu keesi munda. So baganda baffe abagenda okujja okuziikirako Comrade Lumbuye, tuli nga bwe nabategeezeza tuli ku kkubo kwennyini okuziika eri gye tubadde ku kkubo na wano ekijja tuli ku kkubo ewantu wagazi bulungi nnyo nga bwe mulaba wategekeddwa bulungi nnyo. Essaawa zizino ebula eddakiika 2 okuwera essaawa 4 ez'okumakya. Tugenda kugalamiza taata ku ssaawa 8, si ssaawa 10. Tugenda kugalamiza taata ku ssaawa 8 ogw'olunaku olw'olwaleero. Wano weewaka ate we twaziika era omwana wa Lumbuye mujjukira, ndowooza emyaka nga3 emabega nali wano mu kuziika muwala wa Lumbuye. So ate tukomyewo era mu nnaku, ate era nga muganda waffe Lumbuye tasobola kujja kuziika. Lumbuye ennaku gy'alina mulimu abasobola okubeerawo ne bavuma Lumbuye n'owulira nga ennaku ekuluma, naye bw'oba tosobola kuziika mwana wo, ndowooza mu bulamu buno omuntu gwe tusinga okufaako ennyo ffe abasajja ye mwana, ye maama, ye taata,
ye mukyala. Abo abantu bw'oba tosobola baziikako naye ng'ekikulemesa si kubeera nti oli mutujju, naye wabula nga ekikulemesa kwe kubeera nti oyogera ebyo ebituufu gavumenti byekola ng'etulugunya abantu. Ekyo ne kimuleetera okubeera ng'anoonyezebwa n'okusinga kkoni. So bwetyo mbadde mbagamba wano we tuli enteekateeka zigenda mu maaso. Twebaza nnyo baganda baffe abayambye ku Lumbuye, kubanga enteekateeka eno yonna Lumbuye yali mugikola. Gwe muganda wange wenna eyatodde kyonna ky'otodde n'osobola okuwaayo okuweza ennamba ze twabawadde obwedda ze muteekako ssente, enteekateeka eno yonna mmwe mugikoze. Wano tusuubira okujjula kubanga ffe emmotoka eyo nze gye nzigiddemu, naye ate nga emmotoka ziri bbiri ffe ezaakatuuka ffe tukedde okusobola okujja okukola ku nteekateeka n'okujja ne mayiti, naye nga wano wonna wagenda kujjula. So eyo ye kolasi bw'omulaba wano yettanda we naggambye. Wova mu koona wali ezo takisi nga bw'oziraba zigenda Mityana, so tewali ogamba nti onoovaamu ate olinnye booda. Takisi awo nga bw'ogiraba lyekkubo oba otuuse butuusi bulungi nnyo. Ekijja kiri kye nakugambye nti omuntu okujja okuwagira Nuupu tekikwetaagisa kubeera mukopi, tekikwetaagisa kubeera lukyolo nti mmwe omuntu omunaku ennyo yateekeddwa okubeera wa Nuupu. Nedda, abantu babeera mu nsi nga bazaalibwa ng'era balina ewaabwe, balina ebijja, balina empya mwe basibuka, balina bajjejja nenone ng'ate bali mu bibuga. Ne n'asalawo ajja alwanirira oyo muganda waffe asola ku street, oyo muganda waffe atalina kyakulya, oyo muganda waffe atalina kyali, n'asobola okujja omukola ki omulwanirira. Mulabye taata waffe gye tumugje amaka masajja nga nammwe abamu abasinga okuvuma. Oli n'avaayo n'avuma Ticha Lumbuye nga tosobola nakukunuukiriza wadde ekikanga ne bwe bagatta ebika byammwe, enzija zammwe zonna tezisobola kuzimba makanga gali gye tubaddemu oba okuzimba eno ey'ekijja ate ng'oli ku kkubo. So ebintu ebimu tubyogerenga ng'osoose kwefumiitiriza ng'oli awo n'ogamba ono kyalwanirira, alwanirira ki? Alwanirira kufuna kataka, alwanirira kufuna kayumba babiina, naye asalawo n'akeera n'ayogera, ate bw'ayogera n'otamusasula, ate bw'ayogera n'omuvuma, ate bw'amaliriza musajja wattu nga tasobola na kuziika ku bantu be. So ffenna y'ensi eyo gye tulimu nti tetuli ku mbeera ya mirembe, tuli ku mbeera ey'okubonaabona. Tusaasidde nnyo muganda waffe Lumbuye, wendi ku lulwo. I've been here and I will be here mpaka emikolo gyonna gye giri ojja kugiraba. Kyonna ky'onooyagala okubanga ntunuzaamu nja kikutunuulizaamu. Ate mu abansaba nti tulage ku maama wa Lumbuye, tulage ku baganda be, tulage ku baana be, tulage ku mukazi. Awo temujja balaba ku Media TV, mujja beenoonyezanga mmwe. Nja kulaga ekintu nga kirijje no, naye ono maama mubanoonyaako ki? So tukole ekintu, aba bansaba jangu obanoonye oziiko obeerabire. So mbadde nyongera okubeebaza nti mmwe abawaddeyo amabugo mwebale nnyo, mwebalire ddala abawaddeyo amabugo. Besijja kulusoma mannya kubanga sinze nnina ekitabo, naye ntegeezeddwa nti ebyaddala abantu mmwe mwagadde Lumbuye. Ntegeezeddwa nti bantu mmwe mwagadde Fred. Enteekateeka zonna, okulya, tenti, funeral service nga bwe muziraba, byonna Lumbuye yabikoze ku buyambi bwe mumukoledde. Sayidi eri yonna wantu wano wanene abategeka ebyokufumba, abategeka abantu bagenda kulya. Ffe eggulo twalidde ekyemisana, twalidde ekyeggulo, twanywedde caayi, nga byonna bikolebwa bulungi nnyo. Lumbuye ssente ze muwaayo talinaako ssente n'emu gy'akwatako, era tannaziraba nako, wabula bamutegeeza butegeeza abantu bakoze. Naye ate abantu beyeesiza okwasa ssente, amazima ga Katonda abasajja beesigwa bakoze omulimu. Omusajja owedda gwendi naye oyo
tannatuulako tanneebakako alinga nze owedde avuga emmotoka n'ava e Nakirebe n'avuga emmotoka n'ajja ate eno Tanda ate n'avuga kati ate essaawa zino azzeeyo alabe nti buli kintu kyonna at least Lumbuye Fred abeera well represented. Zolowooza mulaba embeera si bumbe kufiirwa naye enteekateeka zonna zikolebwa bulungi nnyo. Bwe naabeera eyo n'ojeega abaana ba Nuupu musabiriza mumanyi otumanyira abaana ba Nuupu musabiriza abamu musoose ne mutulabako ne muzi famire zaffe gye zirimu abamu mwafunakoko ku kyansi ne mulabako ku famire naye abamu bwe munaayongera okutulaba mujja na kutwewuunya nnyo mukakase nti abamu tetwajja kulomba twajja kutereeza nsi Uganda. Taata wuumula mirembe mugenda kulaba abantu mbadde nzija n'abatakisi nga bwebamanyi boogera nnyo njidde mu takisi boogera ne bagamba mugenda kulaba abantu be mutasuubira okujja okuziika mwami Nsumba nti lwaki nti Nsumba abadde muntu w'abantu nga ye musajja akwata emitwalo 2 n'agenda n'azivungisaamu wakiri bwa 2,200 obupya naye ng'afuba okulaba nti wakiri buli muntu akwate ku ssente ye alyeko ng'agenda n'akwata emitwalo 2 n'agavungisa wakiri n'akwata emitwalo 2 ago n'agavungisa 2,200 wakiri buli muntu n'ajja ng'amuwa buli ow'ekkubo n'ajja ng'amuwa yo yeebadde embeera eyo. Abadde akwata ssente n'aziwa bannabyabufuzi aba National Unity Platform okuva lwe yava mu NRM edda naye Nuupu olwava lwe yajja yagamba bugambi nti nfunye ewaka so yatandika okusapootinga aba National Unity Platform ab'oku kitundu kye nga ne mu maka ge mu luggya we batuula nga tatidde na kutya ku kyonna kiriwo ng'ate takoma basapootinga kutuula waka emmere abawa ne ssente enkalu ng'abawa. Oyo ye mwami Nsumba Davis Katogo abadde taata wa muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Ebirala taata alwadde abajja be bagamba embeera yonna ebeerawo tubeeramu n'ebika tubeeramu n'abantu abakyankalamu bo balaba abagagga nga bano ate baagala bono babbe mwawuliddeko kaawa ebintu ntwawe tonono omuntu tanava buli ng'ate mulimu abantu abaagala okukyankalanya bo nga banoonya bya bugagga. Tubalina mwenze nkugamba gwali ku Map Media TV nkubuulira ekigambo kino bw'oba musajja fuba nnyo okubeera ng'oli mugezi olame ate eddaame teresa amalaame ago gaterese mu bantu be batayinza kusuubira. Bw'oba osobola likoodinga eddaame lyo mu vidiyo litereke naye abantu bangi mufa ne batandika okugabana ebintu byammwe nga abaabikolerera. So mwebeereremu baganda bange abasajja mwegendereze mwebeereremu nnyo. Nze nno gwe mulaba sinneebaka nkooye nabulidde oweekwebaka natudde butuuzi kamala okusoma ku komenti zammwe wano adde azizeemu ng'agikoledde ddala mbunene bulungi nnyo nga bwe mugiraba naye Mukama tasobozesezza naye nga mulabira ddala otunuulira ennyumba ey'olujja nga yeeyo nsajja. So baganda bange bwe tubeera mu situlago tuleme kubeera nga bano baani yani oyo omusajja Bwanika eyavuddeyo n'agamba National Unity Platform etambulira ku famire azirifu teyategeera nti agitandika ye Kyagulanyi Robert Sentamu ali kukunga era yali muganda we era yamusangamu lwaki yayingira ng'alabawo Nyanzi ng'alabawo ne Kyagulanyi. So abantu ababuyabuya ng'abo nze yabayita babuyabuya pulezidenti yatugamba tubalabise okusinziira ku bikolwa byabwe. N'ekirala ntumira ku mmwe mwenna abatugamba nga mwesonyiwa abakulu mwesonyiwe feene Masaka feene Kabonera feene simanyi ennyendo omukungwe kakati ndowooza mubiraba nakugamba maapu tavaayo muganda wange tuli mu nnaku naye na bino kabiyitewo ebyobufuzi biyitiramu ku bino mwe muli muwulira maapu tavaayo talumba nze sirumba kasanfulumya statement mmanya nina baakapu ebaakinga statement yange
mbadde statement ezibaakinga statement zange 5 emabega waazo backup yaazo oba okitegedde. So nze twajja ne mbagamba ebintu bya DP Block ne mubiwakanya. Olunaku lw'eggulo gwabadde akyabuuza Patricia Sewungu Kyoto mwateranga okwolereza naye abaana bonna bagenda badda mu kilaasi. Patricia Sewungu ataddeyo posti abamu tebagitegedde naye Patricia Sewungu sisita wange webale kudda mu layini n'owa mutwe fe nze maapu kasita gwe tunulanga posti ze mba ntadde sigamba nze ntegeera ennyo naye sikola posti ndi musajja mukulu sikola posti erumba bulumbi nga sirina evidence. Manyi nti omukulu ne bwampita mugamba pulezidenti kino kiri bwe kiti kino baakyogeredde bwe kiti kino baakyogeredde wano ngenda okufulumya mala kudawunloadingayo obujulizi mala kudawunloadingayo obujulizi ne mulyoka mukola ki soko gyobuze ku bantu wanyi yongera naawe jayo sente ndikulayira soka linda kugoba tandika butandisa oyagala kuba muzinda loze mukamaawo amanya emupiwe mawoko taddako ddamu ebiga emawoko tawaliyanye gyogamba abadde dokitayigamanya naye naye akozeko byakoze maiso byakuweereza nafe batuduweerezeemuko mpozi wangamba nze ngendewa ebusiro jangu nga twawukana naawe nzije yaani kyogambako babatolera kubeereere oba tugende kabonere wagundi oba tugende mukungwe abo nabo tugenda bafunira abaayo twagala buli omu kubanga oli mutaka w'ebusiro awo. So banange mwebale kujja kuziikirako bana ono twabadde naye kuva misana olunaku lw'eggulo ate ekitundu ekyo kyokiikirira tokiikirira oli kansala waayo olionalewo ojjukira luumu y'emmanja gye yatubanja nga tuli ekitalya omusajja nga lutubanji nemusukiramu bane tulebaza tubasaba mutuseemuko naffe kubwesigwa ndowooza mutulabe tuli abantu abasobola okuweereza bwe biba ebyokwekalakaza biganye nga tubayita baganye naffe batuweemu naye bwebagaa nti kale esaawa naffe tujja basimba kubanga baali batwaleko nga tubasimbye mugongo nga tusimbye mugongo kati otyo ate okotereze kitogame nti ffe tubakoowoola kujjako omusajja kati naye bwe batumanyiire okutusindiikiriza otutwale balina tusimba mugongo atuwagire tujja balaga ekyokukola nga tutuuseyoko babagamba mutuweemu omwaka gumu ebiri tukkirize batukulembere tugenze emyaka 3 abasajja tewali ayugira tubagamba batukulembere tulumbe ekkubo bonna bali bakuse banyiriza mbuto zaabwe kakati bwe baati basobola tukulembera batuweemu ffe tubakulembere tubalage bwe bakulembera abantu naye nga kyekyo tuli bantu batende abantu abasobola okuweereza eggwanga yaffe Uganda oliredde okusimbula eri ku ŋŋoma ne tuzingako Kampala twagala Ntebe eyo ne bwe tuba tuwogera nga tugamba musirike ebintu tubikwata diplomati ojjukira amasasiro gavuga nga waliwo omusiba atolose ffe twalowooza ebyana bitunonye ne twambala emboozi eyo banaginyumiza abaana amasasi gavuga saawa 11 zali 11 nga tuli ekitalya ffe twali tumanya abaana batunonye ne tuzambala nani magirikololo nalaba lwabuuka kugira yagamba nze nabagamba seeba kakiro kumbe musebe atolose ffe twali tumanya ebyana bitunonye
tugireko abantu tujja kumusajja naye wekibasi kyekyo nga birayo mukaaga baneete mujja naffe mutweke tujjemuko awo naye fe tetujja batuusa na birayo musanvu so mukitegedde bino byaddala abaana bajja kulowooza nti tetuli ku byaddala ebyaddala ffe essaawa zino ne bwabanga kati nga taata waffe bwali wano olulwe luwedde essaawa zino kitukolera mugamba maapu tukuyita mujje tulumbe kubo tujja ku kasajja ffe bina ate taata tomubuuka bubuusa abalala ne bamuziika ffe ne tulumba kubanga nze nagambako n'abaana nze bwe nfanga nga tuli ku fronti mumbuuke mwana mugende mununule eggwanga kati taata ali wano ku mugundi ne walibuleerawo embeera yonna naffe tulumba bulumbi naye tubategeeza mmwe ba mupya batugamba tubakulembere mwatugamba mutukulembere ne mutuza mu byekisiru tubategeeza tubagamba tetugenda kubasimba mu migongo ku kadde kali ke mututwalamu mugenda kutusimba mu migongo ate ku mpaka ate nze maapu soogera sitandika kampeyini gye simaliriza sirina kyentandika kye simaliriza nja kubakuba mpaka lwe munaavaayo ne mulagira konstituensi zammwe ne zirumbe kubo ne tujjako omusajja baana baffe babasiba lunaku batuwamba lunaku bakolaki bwe mutakikole tugenda badi campaigninga tulina okubateekako gwe katutambuze kunga musaagamu katutambuze kunga ne pulezidenti waffe twetaaga pulezidenti mu ntebe mwe muli awo muzanyire wamu omulwanyi wange Lumbuye I'm doing this for your resistance okulemerako mwana kyali gwe wammanja nga ndi mukomera lwaki siremerako nange wano nembeera naawe maapu bamute maapu mulwadde oli otenya oli bulungi nange ndi fayini so tugenda tubawa bitundutundu temufaayo ekifaananyi tujja kuba tukibawa tujja kuvaavaako sesoni tujja genda tuzikwata katusala abasigaddewo bamalirize Lumbuye mumalirize ennyumba ya muzeeyi ey'ekijja mugimalirize Lumbuye Fred mwe baana abakulu abaliwo ate otegeera ennono ennyumba ya muzeeyi nene tulinamu ebika ebimu nga batuvuma buvumi naye ng'ebika ebimu tetusobola kubeerana ng'obasanga eri nga bagenda eri mu busiisira basaawa busaali nsiko naye nga bagamba mwe abanuupu muli bahuligani temulina kye mulina nedda abanuupu twakolamu katugenda balaga nti mwe mutusindikiza 226 tugenda balaga waaka tujja bawaliriza tujja bakaka okulaba nti mutusimba mu mugongo okujjako mukole ekintu kimu tugende tujjeko mu 7 mwe bifo byammwe byonna bye mwagala tujja bibaddiza kasita tujjako mu 7 ffe tetwagala bifo nga tuddayo eno mu kava zaffe nga tuddayo mu kava zaffe Lumbuye agenda n'asooka alina baabuuza nti mutubuulire yogerayo bajjajja ba Lumbuye batudde wano ate kaliba eddaalo lya mwaka gumu lyonna kkole so omuntu aba akwesibako gwe mugambe kugambe menyayo bajjajjaabo bana gwe waba akumanyiira mugamba amenyeyo bajjajjaabe bana okakase nti abantu balina okubeerako ewaabwe entaana eri mu kuyooyootebwa ennyumba ya taata eri mu kuyooyootebwa wagenda okugalamizibwa tennaggwa naye nga ekyali mu kuyooyootebwa abakulu baabo bali mu kukola nga yakafaasoni tebeegomba ntaana naye yakafaasoni mwebale basebo esebo mugwebale twebaza nnyo abantu bonna abayimiridde ne Fred Lumbuye abagezezaako ku nnamba ezo ze twabateereddeko taata agenda kuziikibwa mu kitiibwa ekiyitirivu eno mukoze sebo mukulu eno gundi shepu yeba Pentagon si ya square hoko Oxagon kitegedde akuba bambi ali ku kamera sorry ovo mbadde manyire bazimbye Pentagon naye nange temunkoleranga square nange njagala bweti
ennaku zino bw'otalama bwe naalwawo kandiwewo munkolere sikweya lwakyo nyanguya so abo tuli so omuntu bw'ofa nga otegese basobola okukolera ekintu kyennyini. Fred taata we bagenda omugalamiza nange kennyini ng'omuntu ensiimye ate nga mbalaze tebannagimaliriza naye bwekyo bweri ate nga bakyagenda okuteekawo ebintu ebyakabi kapesi bakyagenda zisaayo naye wano mbateereddeyo behind the scene musobole okulabako naye ng'ekisinza okundeeta kubalaga nti bajjajja baalumbuye Fred Kajubi bonna bali wano, amalaalo geego. So bw'ajja nakugamba nze ndi waawali ettanda mitiyana aba teyeesoma aba wa wano nga ffe bwe tuli wali ffe batuziika Ssango, bw'ojja wali essango obuwama then oba otuuse ku kijja kyaffe naffe ekyaba amafumbo ekyaffe. Bw'oba togenze ku ky'essango ogenda wano Naluvule wano mu Busiro, Naluvule awo wennyini awo ng'enaasana ekijja kyaffe nakyo weekiri bwe kiti. So bannange tulwana nga tetunoonya kubeera bulungi ffe nga ffe okweyagaliza, wabula okweyagaliza ffe tweyagalize ne Uganda yonna. So tujja kudda tubalage bwekigenda okubeera, tujja kudda tubalage nga wano wawedde bulungi nnyo, tujja kudda tubalage nga funeral service wano emaze okutereezaawo obulungi. So bwe tutyo bwe tuli, tetusamba nsiko tuli waka. Lwaki nkikoze bwe nti njagadde kulaga nti bwe tuba mu situlago ne twogera bye twogera, bino nno mugye teyangambye biraga naye bwe mba ndaddeyo kamera kati nze njigambe ntya kubanga nange gye mpitira. Twagala okubalaga abantu nti tetujja mu situlago kubanyunyunta. Abamu mwalaba ennyumba ya Nyanzi n'omusajja omukulu Bwanika n'avaayo na kiri ekigambo kiba kinene kubanga pulezidenti yatugaana okuvuma kubanga nalyogedde n'ayasama naye ekyo yakitugaana sagala nakyogera. Ekyo kankireke tekimpisa naye omuntu n'azimba n'aba n'ennyumba Nyanzi nga batoobe bonna balina amayumba. Ono najja Justin we mugirabyeko mu kamera ng'ate ennyumba ye baamala nagikola n'agiddamu buzzi n'agiddaabiriza, abantu ne muwoggana. Ne Bwanika yennyini mu statement ekuloko NBS yagambye mbu kyalereya nnyo mu opposition okubeera abantu nga bazimba za apartments, ne opposition ez'okuluno zizimba za apartment. Yabadde ategeeza Nyanzi, munnange Nyanzi njagala okukakasa nti His Excellency Bwanika, njagala okukakasa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku eka ezisukka mu 10. Ennyumba teyagizimba ng'ali mu opposition. Ate temutulaga nnyo magezi gammwe amangi nti matono. Bamiki Wine bazimbye amayumba, ffe tugenze okujja mu situlago nga Bamiki Wine balina amayumba. Daxi yalina ennyumba ng'ate entonotono bweti ate era byali bonna abantu balina amayumba bali ba mu bitundu bagundi. Oyo gundi bwe mulaba Eddie we yatandika ennyumba ye ng'akyalina bweru n'azimba ennyumba ye ey'ebirooto bye ng'akyali bweru, abasajja baakolamu. So kati twagala okubalaga nti bannange struggle kati bwe muli abakeewa maapu kansooke mbaleka ebyo ebivumo nneme kubirya. Kati bwe muli abeewa maapu nye lumu nja kwevaamu mbalageko ewange, lumu nja kwevaamu. So kankoma kansomeko ku komenti yammwe, ngenda kumaliriza ngenda ku so mwatuula mu 2-2 n'otuula gwe Tayeebwa Anita Amongi n'abalala abaaliwaawo ne muteekawo ssente ezo ne mubuzaabuza ne muteekerawo ne bakomishona. Omuntu eyali badde afunako ku ssente ne mumukuba ne mumulemesa yali zaake, mwakuba zaake mpaka ku ttaka. Era nga ofiisi yo yakozesebwa kinene nnyo okukuba zaake mpaka ku ttaka okumujja kuba komishona nakati akyawere nemba na misango. Kyokka ekifo ekyo kyennyini kye wali onyooma luli nti tekirina makulu kye baakuzizaamu, pulezidenti n'akikuzaamu
era Anita Among ge nawuliddeko ag'omunkuubo nti mbu paalamenti eri mu kukola kyonna ekisoboka ekifo kya komishona Mpuuga kyaliko kigejje kibeere n'obuyinza obusinga obwa luupu. Mujjukire komishona tabuuzibwa bibuuzo mu paalamenti, be bateekerateekera ebyenfulumya ebyennyingiza bya paalamenti ebya ssente. So bamwongeddeko amayinja era ne bagira ku tteeka eryo nti bw'anaaba ofulumye nga luupu banaakulekera bodegaadi, babitandikira ku ggwe 2-2. Mu kyo ky'ovalaba nti Right Honorable Mpuuga abadde akola emirimu kijentulo ng'ali ku mirimu gy'abakama be, so si kukola mirimu gy'abakama be fe abaamulonda, wabula ng'ali ku bali abamugamba tugenda kukola bwetuti, tugenda kuwa bwetuti, tugenda kuwa bwetuti. Kakati nze mujje mu nkube, ffe batukuba batusiba, bana baffe bali mu makomera tubonaabona, ffe batuteze ssente ze mutamanyi na muwendo, batuteze ssente ze mutamanyi na muwendo, ne tetuzirya ate nga tuli baavu. Ne mwe basajjamu ate mwe muli abagagga, ani oyo agenda ani akkiridde oyo. Ffe ate abagagga balina ku ssente muvulukanira muli obusente obutategeerekeka. Ffe tuli baavu, tuli wana abantu ne batuvuma, musabiriza mugende mukole lololololo, naye ate tetuzirya, naye ate mwabalya. Leero lwakuna ono jalayivu ssaawa 2 n'akigezaako, ngenda gezaako bataata, simanyi ssaawa ze ngenda kuva eno, ne ssaawa 2 ngenda kujja nja kubyoginja nzija. Bwe nzija ntera kwogera bye mwagala okuwulira, bye mutasobola kwogera, bye mwagala okuwulira, bye mutasobola kwogera. So yakomenteza mweze sisomye. So tuli mu maka aga taata waffe, omanyi bannabyabufuzi bwe batuwa akazindalo twogerera ddala. Nze nabagamba ndi mubaka w'abantu atali mu paalamenti, ndi MP atali mu paalamenti. Mwe mwagala bali abasibya amataayi ne batuula wali, bwe bituuka ebizibu nga bino nga tebalabika, mwagala bali abatuula wali ne basobola batumutomo. Naazima bw'amazeeyo emyaka 2 temutumanyiira, temutumanyi. Twetaaga bakozi, tetwetaaga twagala abantu abajjako Museveni. So bannange mugamba sigenda kusobola kuvaako ko, mulaba mutya ngankooye. Muhammad Nsuuga ogamba otya kiganda kyange, ogamba otya? Obiraba ebintu. Muhammad Nsuuga ow'eddoboozi lya Uganda, ebintu obiraba. Twatuulako ewala olulala ne twogera, twalina mu kkomera ne twogera, ne tuvayo ne tutandika okwogera, ne tugamba bano abasajja bagenda tujjirayo Museveni. Akakodyo naye tujja byogera ssaawa 2 ez'ekiro. Beerako. So ekifaananyi okuva eggulo kiri kitya? Ekifaananyi kye twakozesezza kiri kitya? Kubanga okujjako okumuziikirako taata. Kino kyeta MP kyawa, naye buli muntu kikigaana lumbu y'okujja. Byayogera nebyakola. Saturday tuli ne Map Media. Baanaaga beesomera, bw'anaaba basoma. Era nga akalango ku Map. Baanaye ku Map Media bwe naba tulaba, nze mu kibiho ku channel Uganda Nyaffe. Saturday tuli ne Map Media, kabwejumbira yennyini mpanga oligiro. Naye bwe banyifirira omuganda wange n'otukiikirira kyakabi okufiirwa kwa taata waffe, taata walumuye lwanyi munaffe. Kibi nnyo yatugenzeeko, ate kibi nnyo nti mutabani we lumuye talina kusobola kujja mu Uganda okakuyina ekyali. Kikigaana lumbu y'okujja. Byayogera nebyakola. Amazima kwayimirira nekyayagala nsi. Ate ayinza obutajja ng'awagira byakola mbwawagira Museveni ate tazze. Banywenjaga. Museveni bwawagira yamufiirika.
kino kyeta MP kyawa naye buli muntu ayogera nga si MP mwagala oli MP waawe ayogera ndi mukulembeze w'abantu b'Erubaga South omubaka w'abantu wali yani ali simanyi yabulira ani alijja nga tuli mu Uganda empya essaawa beetaaga bifo nga biteredde n'essaawa zino twetaaga abantu abazonga abasobola okutwala omusajja lwaki musituse nnyo mu kaseera kano ekisookera ddala muzeeyi Nsumba nze mumanyi ng'omuntu munnange era muzeeyi Nsumba baakwata mukwano gwange Fred Lumbuye najja ne kanso wa Mary Nakirebe ne tunyumyamu ne muzeeyi n'atwaniriza ng'abantu era ekyokubiri tewali kintu ky'oyinza kukola n'okikolera muganda waffe Fred Lumbuye okugyako kumuziikirako taata obuba butamanya na busiru omuntu avaayo n'atayimirira na Lumbuye omu ku basajja abatadde gavumenti ya Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ye Lumbuye era Lumbuye ensonga z'abadde ayogerera ebweru w'eggwanga nga okudda wano okujjako nga tugyeko ekibi ekyo ekisikire saakibiriko ya Nakyema Yoweri wano watuziika mwana we teyaziikira bayirebe lujja lwe twaziikamu era maapu nja kwebaza twali naawe omubiri gwe yagugjayo gwa muwala waffe n'ogwataata gwe yagugjeeyo ekyo kye twagala mu revolution waliwo abantu abalowooza nti bajja kusalira bannaabwe emisango ffenna tulamulwa omuntu omu Katonda Fred Lumbuye ebintu byayogedde byonna bigaseeko okusulwako n'erevolution ey'okujjako Museveni kitalo nnyo titasobodde kuziika ku taata naye ffe bamubira nsanafu tujja kubeerawo mu mbeera yonna kiriza obagaana maapu yasuze bweru ndabye ku muganda wange Kalyango n'abalala bano Hope Mukiibi ne bannayuganda bangi bonna bajja kino kiba kyetuba mesagi gyetuba Muzeeyi Nsumba afudde si musanyufu eri eggwanga Uganda bwe kibanga abataka Museveni ne gavumenti ye ali mu kubatta kubanga nalabye abantu beebuzaabuza amagezi musimanya olwokuba Museveni mulina okumuyiga yaleese Musimanya Sserunkuuma Simanya Lujja bebasse namwe n'abateeka mu katego era batandika okugamba abataka beebetta munange mu kika ky'endiga wali abetta ng'abasiraamu bamaseeka bwe kyali bubalwanya muzikiti gwa Nakasero obwonna obubadde tumanyi Yoweri Museveni ebyo Lumbuye byabadde ayogera ebbanga lyonna era njagala okwebaza bannayuganda abali wano abasuze mu lumbe baganda bange bamapu midiya n'osalawo n'ogamba nja kulaga abantu ekigenda maaso mugange Lumbuye byonna gy'oli nkukakasa ebigambo ne baganda baffe abaziise ekyo kikulaga ki ffe tujja kuyimira n'abantu aboogera ensonga z'abannayuganda abatakyukakyuka mumira kati ndabye ono omusajja w'e Masaka Smabed Bwanika tomogerera ku kamera kuno siru nnyo leka muwe meseji ye alina akabiina ke ka briefcase lwakitaddeyo mu kibiina kye PDP olaba musimanya byafamire simina biki abeegi tetukuyitangako byosanze njogerako obadde nawe byebikuluma mbyogeredde eri waggulu nga sinnakusaba nebekutumanyira Bobi Wine bamuzala wabayaaye mu kusooka ne bamuzala naye abantu ne bamwagala ng'atalina ebintu bye teyazimbira ku bo bajja buzirwa kunoonya kaadi tewali amuyitaddeyo mu kibiina kye namwe abamwagala ennyo muddeyo mu kibiina kyammwe tetugenda kubeegayira temugamba bakulu mwonoona ekibiina mutwonoonera bw'omutunuulira musimanya biki ebyo byonna byayogedde ku NPS olina bogas ensonga gye tuliko yakukyusa nsi yakununula ggwanga Abedi Bwanika bw'atunula mu kapasite y'e Masaka okuwangula awo gaali maanyi gaali teyesimbawo kwa pulezidenti yafuna obumeka n'ekimanya tebamulonda maapu bano abantu tujja kubawulira kubanga tetugenda kubatya maapu omanye ebizibu amakomera goyiseemu sigamanyi omanyi byofiiriddwa oli ku beyiro naye talinyangako mu kooti bamukwata tewali bantu waliwo abantu kekalangala bo be baalekawo ne batabakwata lwaki bakwata maapu media kubanga Museveni yakimanyi maapu media yasobola okujjako Museveni naye katujje tuzze olunaku lwaleero tuzirikireko muganda waffe Fred Lumbuye enteekateeka zonna tugenda kuzitambuza bwe kirumye wetugire ku munyaanya twezikireko owaffe taata waffe kubanga ne taata afudde abadde wankyuka ebigambo byayogera tewabulira Lumbuye yazala ffe ekyo kyekisinga obukulu obula bulugamba otya osazeeko oli bulungi manya amanya Fahad
Fahadi oli omulwanyi bagambe eyayita mu kagundi bwati kulwekalangala n'adduka twabulabi wafuuka omuvubi ono yawona olwekalangala n'akwata enkasi neyefuula omuvubi buuza ku bantu mugamba mutyeyo mwenda bange abatuwuliriza abatulaba tuli wano eno tugenda kuziika kakamakomoleri waffe Fred Lumbuye tumumanyi nnyo muwanyi munnaffe akutte mu struggle kubanga era nga tuli wano eno Kiwambya Ttanda kuba emitiyana tuli kukuba okwenyini si wala nnyo naye ngaenteekateeka zigenda mu maaso ataziika atasobola aweereze Fred amabugo aweereze Fred amabugo ku namba bagibateredde mwena mukimanyi alina abayizi bangi ate sente tezigenda wuwe ze ziri mu kukola wano naye abali mu diaspora abali mu Amerika abali Canada abali Bungereza wonna mu Middle East Asia ne mu Africa wonna tubebaza kasobola okukola emirimu egisigadde mugende saidi eri mutereza abataka baagala okunywa ku mwenge mubawe ku gundi so enkola eya wano ffe tuli baana bawaka wano bwekyo embeera bweri wano e Ttanda mu kusiibula taata wa munywanyi waffe Kajjubi Fred Lumbuye kitalo nnyo kitalo ddala